tebukabulwa ebyokukwata His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ku kisawe ky'ennyonyi Entebbe n'atamukkiriza ku busayininga n'amukwatira ku nnyonyi munnange yazizza emisango gya Naggomola era nga wetwogerera kati ye ebya Museveni bigenze mu maaso ate n'okumubijjira yabadde alowooza mbu kye yakoze kya magezi nnyo era bannayuganda tulina omusiima n'okumwebaza naye ate munnange omanyi ye engeri gye yeefuula omugezi n'afuula nti nno yategeera bannayuganda kimuleetedde obuzibu bw'agenda okufa nga yejjusa. Museveni tulina okumugamba na kumutegeeza ebikyamu byakola eri bannansi na kumulaga nti n'ebikyamu bino bigenda muzaalira obuzibu bwe waba yeefuula omugezi ne yeefuula ategeera ne yeefuula tayagala kuwuliriza naye ajja kkakkana awuliriza nga tewali n'amufosinze kubanga naye embeera agiraba buli kimu kitandise okumukyukira buli kyabadde abala alaba nga tekikyaliwo era bannayuganda bagamba nedda enough is enough twagala ggwanga lyaffe nga tewali wadde kutunyumiza wadde kuwa excuse yonna. Bannayuganda bose, bannayuganda bootirimbudde, bannayuganda bobbidde ebyabwe ke kaseera bakufubutule mu ggwanga lyabwe nga tebalina na muntu yenna gwe beebuuzizzaako. Museveni ffenna tukubeeredde balungi tukwaniriza tukubuzeebuze tukuleese wano ewaffe obbye okoze buli kimu ky'oyagala tukozeeko effujjo lyonna ly'obadde oyagala kati ke kaseera ate naawe osasule. Bino Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yabadde abikugamba tubadde tubikugambanga ebbanga lyonna nti musajja gwe weewummuzeeko leka bannayuganda batambuze obulamu bwabwe nga bwe baagala obutambuza leka bannayuganda bakole ekituufu ekyo kye baagala okukola ku lwa Uganda yaabwe naye nga munnange totuwa matuugo nga totuwuliriza ke kaseera tukufunze otegeere nti nno ky'obadde okola tekibaddeemu kibaddeemu mulamu era tekibaddeemu tekinayo kigattira ku munnayuganda. Kaseera kabadde kangi nga bannayuganda tuyaayana okufuna enkyukakyuka kaseera kabaddewo nga bannayuganda twagala okwerwanako okulaba nga eggwanga lyaffe lifuna ku bukulembeze obulala twagala okwerwanako okulaba nga Uganda yaffe efuna ku mukulembeze omupya naye nga munnange buli wamu wateekawo bambegawo buli wamu wateekawo abasajja bo nga tetufuna mukisa ogwo. So Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'agamba omusajja ono mufunye ntya era bw'ali lutyo His Excellency omulungi Kyagulanyi Ssentamu munnange yatukolera bulungi n'agamba nedda kaakati katutambuze bwe bati ensonga yaffe tugitambuzza era kulabanga omumpembe ono tulina we tumutadde bino bye tumugambanga n'alowooza mbu tubeera mu byaffe tuba mu byakunyumyamu n'atamanya nti nno ate kino we wagenda okuva olumbe olumutwala. Omanyi bagamba nantabuulirirwa omuntu atawulira atayagala kuwulira omuntu atayagala kumanya kati nga Museveni alowooza ye buli kimu alowooza yalinayo ekisooka n'ekisembayo era alowooza nti Uganda waatali Uganda tesobola kutambula naye ate munnange byalowooza ate abirowooleza mu vice versa kubanga bo bannayuganda bamanyi ki kye baagala era tubakubiriza nnyo baganda baffe bannayuganda okuwanika amaloboozi gaffe enkya n'eggulu okulaba nga Uganda yaffe ekyuka. Ono Museveni n'ebigendererwa bye birala nnyo. Museveni takuliko gwe omuntu wa wansi, Museveni yajja kubba abbi eggwanga alimazeewo ebyaffe abifudde ebya famire ye buli kimu akyefunzizza buli kimu akyezizza kubanga munnange munnansi gwe toyogere naye munnange okusirika kwaffe kugenda muleetera ebizibu bingi agenda kulowooza nti naategeera nnyo alowooze nti wa waggulu nnyo nga bwe mumumanyi yeetwalira nti wa waggulu yeetwalira nti tagambwako nante munnange ng'ayongera kwesimira ntaana ffe tumutunuulire tumuteekeko amaaso bw'alitegeera kyakola nti kikyamu alimanya bannayuganda n'addamu n'atuwa ekitiibwa kyaffe naye nga waatategeera mangu agenda kukomekkereza agenze ng'ate obudde bukyali ffe Museveni twamugamba dda netumutegeeza nti bino ebintu byakola kaseera kagenda kutuuka nga yagenda obisasulira naye munnange yatutwala nti nno tebikyalimu mugaso tebina ebimugattirako kakati kabiwulire nga munnayuganda agamba nedda enough is enough kwata eggwanga lyaffe olituddize tetukuyitangako wano tetukuyitangako era ebyobbyeko bimala tambula ogende bannayuganda beesonyiwe. Nga ndi mu parliament ng'owamawulire mu 2023 waliwo abaka ba palamenti abavubuka okwali James William Kinobe ne bagenda eggulu ne basanga Museveni
ne bamugamba nti president oyagala okugyawo ekkomo ku bisanja tutandika omulimu nabaga ekyo si enkwata tuteekwa kubaganya birowoozo nga ggwanga oba okugya ekkomo ku bisanja kirungi oba si kirungi naye nga bano bamusingana mu kamitinga kabatono nabo batwala omukisa kubanga buli abantu babaako kye bakoledde Museveni kimuyamba okusigala mu bukulembeze babaako empeera y'amaanyi gye bafuna baavayo omukisa nga gubasubye kubanga nga asigadde yeebuzaabuziza. Nali ekyankwanzi 2023 nga ndi nkola ku monitor ne wajja ekyokuta ebibiina by'obufuzi n'ekyekisanja yamaliriza ekyekisanja agamba kisuze katuteekewo akakiiko akanaakikolako enkeera waalwo ne batuula meeting mu conference center ng'ekubirizibwa omugenzi James Wapakabulo baali bakireeta Wapakabulo nage kyawedde kigenda mulinde komiti ekawungeezi olunaku eri Museveni n'atuuza meeting waliwo abagamba nti okuyeyamisa kavuma naani omulala kolako ne nasaasira ne bakiza ne kiyita ne komiti teyaddamu kugitunuulira. Kati abantu abayiiya Museveni ebiseera ebisinga yeefuula tayagala kulaga nnyo kyayagala kuzzaako ate Museveni eggwanga alikulembedde mu ngeri ya kwefuula nti tayagala. Bw'ava ekyankwanzi mu 2021 Besigye wajja Besigye n'agamba agenda kwesimbawo nga wa movement kitabanya nnyo Museveni ate nga ati ogamba nti Besigye si wa movement kyeyakola n'atandika abaka parliament kati bentuukako olwo meeting yatuula yali Crescent Crane ejinja eyo ng'erimu abaka ba parliament ne bagamba nti baleete ekiwandiiko basayiningeko nti bo bagenda kuwagira Museveni yekka tebagenda kuwagira muntu wa movement n'omu. Ekyo kyalimu mugenzi Medica gwa yalimu nga kirimu yali minisita w'ebyettako oyo w'ebusogo oyo inaka hoteli Daudi Migereko nga kirimu n'omulala ani nti abaleeta ekiwandiiko ne bagamba nti we are going to swear baleete ne Bible ne Kurane buli omwaga nti ngenda kuwagira Museveni mu meeting nga babafunzizza ne lwe babadde ekyankwanziro n'olusembyeyo myezi giweze 2-3 babadde batandise nti baagala kuyisa resolution Museveni tava ku main ofenga ofuga n'abagamba mujja kundeetera obuzibu public njagala byenjogedde byebeetwala bino mu bireke bino kati abaka parliament bola abana basinga obungi tebeesalirawo banansonyiwa abampulire emitwe gyabwe bagisarendaringa giri eri kibaagala kyebateeka mu lwairo bataddemu naye tugamba weefudde nga loole olumu etwala kasasiro olulala bataddemu ntebe zeetwala ku levo ya parliament omuntu yali waita yafuuka nga kiroole kyekisomba embwa nekisomba omusenyu nekisomba kikati bano boolaba bano ekirindi ekyo bw'obasanga wano ne batunulira nga tewali abalaba omusajja ono atujoze bwe badde wali nga kati nti omwana kati obungi buno bwe bamwanirizaako tebamwaniriza nti kati bagamba nti kati bagenza okukizuula nga Muhoozi Kainerugaba mutaano wa Museveni yasinga amagezi era yasinga obumanyirivu okusobola okutambuza Uganda obulungi ne bonna abasinga obungi bakakasa nti tufugirwa ku mudumo gwa mundu okufuna emirembe siba nakigwanyizi nti balaba byabufuzi ebijja mu maaso banoonya popularity kutungambye nti bano boolaba abayaniriza Muhoozi ekirindi tebakikola nti balina kye bamuzuddemu nti omusajja ono Uganda kati yagenda ogifuula ensi naye babaza nti bwetukera ku nki omusajja n'atadda kati era baali ekyankwanzi mbaka omu ayimirira ayomba amugamba nti tubuulire ffe abaatwesimbako mu byalo kati saawa zino beeyita MK bagenda kuddamu batwesimbeko
kati tuli eno tukuweereza nanga temufaayo ebyo nja bikolako ebyo DCMK I'm going to stop nga womanyi so kati saawa zino bannabyabufuzi era eggwanga lino tulisaasire nnyo abasinga obungi wala amwe NRM Museveni naagwa leka nkubulire nvule abajja okusinga okuvuganya bebola abali kulaale abagamba baniriza mutawaani wa Museveni naye beefudde ng'abasibe bali muli buli omu ateekawo mbeera kati batunulira butya we naakoma mu palamenti eddako kubanga bamanyi nti mu Uganda Museveni atufuza mufo ky'okwegatta baga nti Museveni kaakome wano olwaleero palamenti manyi tebadde ne mukisa gw'amaanyi Museveni bw'ajja nze gye mbaddemu ng'omubaka wa palamenti okugyawo ekkomo ku myaka tuba kugaana kale yali wambye buwambi naye constitution yaba itasobola kugikyusa era kyovula bwe yafumbirira n'atulya n'engwara ng'abaka ba palamenti bakiraba bulungi nti bakisobola naye ne bagaa nti tujja ate kukisobola ate nga kugamba Katonda atuwa amagezi nga ganjawulo gw'otudde wali gw'ogenda okusalawo naye ng'ate balaba Museveni era yagenda okusalawo atali mu palamenti akatira bamaliriza nga bagenze uwe basooka n'omugaa tuwe biliyoni n'agezo nnyingi abamu ne basaba 8 n'amala yabawa miliyoni 2 kakati mulimu lwotukanze mulimu nga aba politics twamunonamu ki ngolo omuntu ategeera omuntu aguyina bulungi naye somehow naawuguka naye nga akola ekintu ne weewuunya kubanga kubaka ba palamenti abamu nga balina amagezi baasoma nga nyaniriza muhoozi nti abagenda okufuuka kati president nga nange neegattamu ekyo waakiri wemba ntidde nti babala bifo nti omudumo gw'emmundu ngutidde sigusobola nga nvaawo anti batunulidde ebifo ebiyinza okubayitako anti kati ebibi bya Museveni bigenda kujja abadde basuubira nti muhoozi ajja Museveni ye wakufiira mu buyinza okujjako nga twekambye ntibumugobamu kati wagenda okukera ku nkya ng'ate akomyewo kati wagenda nti ate muzeeyi fa ng'ofuga baza nti bwetukera ku nkya omusajja n'atadda kati era baali ekyankwanze mbaka omu ayimirira ayomba amugamba nti tubuulire ffe abaatwesimbako mu byalo kati saawa zino beeyita MK bagenda kuddamu batwesimbeko kati tuli eno tukuweereza nanga temufaayo ebyo nja bikolako ebyo DCMK I'm going to stop nga womanyi so kati saawa zino bannabyabufuzi era eggwanga lino tulisaasire nnyo abasinga obungi wala amwe NRM Museveni naagwa leka nkubulire nvule abajja okusinga okuvuganya bebola abali kulaale abagamba baniriza mutawaani wa Museveni naye beefudde ng'abasibe bali muli buli omu ateekawo mbeera kati batunulira butya we naakoma mu palamenti eddako kubanga bamanyi nti mu Uganda Museveni atufuza mufo ky'okwegatta baga nti Museveni kaakome wano olwaleero palamenti manyi tebadde ne mukisa gw'amaanyi Museveni bw'ajja nze gye mbaddemu ng'omubaka wa palamenti okugyawo ekkomo ku myaka tuba kugaana kale yali wambye buwambi naye constitution yaba itasobola kugikyusa era kyovula bwe yafumbirira n'atulya n'engwara ng'abaka ba palamenti bakiraba bulungi nti bakisobola naye ne bagaa nti tujja ate kukisobola ate nga kugamba Katonda atuwa amagezi nga ganjawulo gw'otudde wali gw'ogenda okusalawo naye ng'ate balaba Museveni era yagenda okusalawo atali mu palamenti akatira bamaliriza nga bagenze uwe basooka n'omugaa tuwe biliyoni n'agezo nnyingi abamu ne basaba 8 n'amala yabawa miliyoni 2 kakati mulimu lwotukanze mulimu nga aba politics twamunonamu ki ngolo omuntu ategeera omuntu aguyina bulungi naye somehow naawuguka naye nga akola ekintu ne weewuunya kubanga kubaka ba palamenti abamu nga balina amagezi baasoma nga nyaniriza muhoozi nti abagenda okufuuka kati president nga nange neegattamu ekyo waakiri wemba ntidde nti babala bifo nti omudumo gw'emmundu ngutidde sigusobola nga nvaawo anti batunulidde ebifo ebiyinza okubayitako anti kati ebibi bya Museveni bigenda kujja abadde basuubira nti muhoozi ajja Museveni ye wakufiira mu buyinza okujjako nga twekambye ntibumugobamu kati wagenda okukera ku nkya ng'ate akomyewo kati wagenda nti ate muzeeyi fa ng'ofuga muzeeyi beera ku main njagala kuleeta mwami Baguma olabira ddala
webale nnyo Honorable Ssemujjonganda ate n'okusomesa eggwanga n'okusomesa oyo yenna abadde akyalowooza nti Museveni alina maaso gy'amutwala. Buli lwoleka ebyo Museveni takyalina maaso gy'atutwala, eggwanga lyaffe alizizza buzza mabega. Bamubuulire kulibbamu bye yasangamu n'abyefunza n'akakundi ka famire ye nga bwe bajja n'alowooza nti nno be bagenda okutegeerera Munnayuganda, bagenda okutegeerera gwe muntu wa wansi, bagenda okutegeerera buli omu. Naye nga ffe twongera obbajjukiza nti tubalaba n'ebikolwa byo bitubiraba n'abatuma tumulaba, buli kimu kye mukola tukiraba basajja mmwe, mujja genda bubi, mujja genda bubi. Ate nga munnange twali twagala mugende bwe mutyo, naye akamanyiro ke mututaddeko n'otufuula abatategeera, nammwe mugenda kakasa nti munnansi yalina se esembayo ku ggwanga lye. Wamasomesa eggwanga taata. Ebyobusiru okutambula abantu batuuka ekiseera omanyi sometimes abantu bamu bangamba nti abayogera ebyo tobaddamu tebakukoya tebakumalira budde nedda. Buli lwoleka ebyobusiru okutambula abantu batuuka ekiseera ne balowooza nti biri nnomo biri oke. Ensonga lwaki kati essaawa eno olaba abantu bali awo bagamba abaana babandi be basibye makomera basibidde bwerere, naye nga essaawa eno tebakyanenya asibye, kubanga kati abantu batandise obbayingira babalyanga namujinga babalaga nti asibye talina buzibu, wabula ono abuusizza abantu be basibye yalina obuzibu. Naye nga be basibye tebabbye, tebakoze eki, tebalina kikolwa kyonna kye bakoze wabula kujja ku expressinga butali bumativu bwabwe oga nti mutufuze bubi, ekyo ne kibasibya. Kati abantu ne babasigira ekifaananyi nti abambi asiba talina buzibu, naye ono abuusa abantu yalina obuzibu, yaleetedde abantu baneeno bwe babuuse n'abasibya makomera, era ne bakulaga nti asse talina buzibu, nti abaana babandi babattira bwerere. Naye nga be basse tebakutte kyakulwanyisa nti oba bakyolekezza omuntu yenna, wabula boolesezza obutali bumativu bwabwe nekibaleetera okubatta. Kati olina akulaga nti asse talina buzibu, naye ono ababuusizza ate yalina obuzibu. Olaba society yaffe we bagirya. Kati omuntu yenna bw'olaba ebyobusiru nga bitambula oba olina okuvaayo n'obyogerako ne bitatandika kufuuka nnomo. Kati bwenzira ku mwannyinazo ono alowooza ye nti bw'onoogenda ku kyeyo buli kimu kiba kiwedde. Lwaki? Olw'okuba babasigidde ekifaananyi nti ku kyeyo gye muli wamma temulabayo n'abamawanga amalala, nabo bennyini bakolanga mmwe bakuba ekyeyo nga mwensi nnyingi zikuba ekyeyo. Ne weerabira nti abo ab'amawanga amalala bw'otuula nabo n'obabuuza akulaga nti alina pulaani kasente ke era bw'anaazizza mu nsi yaabwe n'abaako by'akola nti embeera ejja kukyuka waddewaddeko. Olwaleero bannayuganda abasinga bonna, abasinga obungi sente zaabwe bamaze ozikola ne bazikuŋŋanya ne bazitutte e Uganda zikoze eki? Zifudde. Lwaki? Ozijje mu ekonome etambula ekola n'ozikatira mu ekonome enfu. Kati gwolowooza bw'onoobeera eyo ku kyeyo n'okola nti wamma mujje mukole, era ojja kuzikola ozikwata ozikkate mu ekonome enfu envundu ezitte atatandika kukwasa sente y'omuwarabu erina ekisiraani, sente y'omuwarabu erina ekisiraani. Kati bano bo tebakikulaga, wabula bakulaga kimu nti wamma n'abalala bakuba ebyeyo, gwe tulaba ensendala be muli nabo bemukuba nabo ebyeyo. Kati naawe noga wamma ate era ne weerabira nti bali bo bwe bazizza ewaabwe bafunamu, naye ate gwe bw'ozizza ewammwe wayita emyezi ebiri ng'olya nagisinga nga tokyalina yadde n'ekikumi. Ekonome yaffe enfu to the extent okumanya nfu omuntu eyaddayo ng'anyirira atuuka nga ne firuta tezikyamutuulako. That's how bad our economy is. Nti ate ekiyitiriza kati omuntu bw'anajja wano n'akusigira ekifaananyi kati n'ogamba omuntu ng'ono tojja muddamu oba olina omuddamu nti ebyo batambuza enjiri tolowooza nti bw'onoogenda ku kyeyo n'okola kiwedde. Ojja genda ozikole naye ojja sekamu nseke kuba ojja zikwata ozikatire mu ekonome etakola era nazo zife. Kubanga leka bano abasiru okujja nga bakusigira ekifaananyi mbu wamma n'abamawanga amalala bakolanga gwe tolabayo aba South Africa, tolabayo aba Filipino, tolabayo abaki, nawe n'obatunuliranga mu butuufu gye bali. Kati gwe n'olowooza nti ekyokukola obukozi kijja kubeera oke, atakoze ali mu muzannyo. Nkusaasidde ng'okyalina endowooza ng'eyo. Ate ne baba n'ekirala kibatambuza mmwe muli Bulaaya gye mwogerera mujje waneno ku ground mubyogere. Wano buli omu alina olubimbi olw'okulima. Nze ndi Bulaaya oba omulala yenna ali Bulaaya ayogera ebyo gwe ali ku ground by'otasobola kwogera. Kati twekiikirire. Nze nkukiikirire mu kwogerera ebyo by'otya, naawe okola ebyo bye sisobodde kukola kuba siriiyo.
bwekito wekirina okuba naye oli ava eri bwajja kumalemu amaanyi mbuga oli Bulaya tolina kyotugana naawe ofootokerera asijja kwogera ate munayenze ndi bweru baŋŋambye male kudda ku gulawundi si bwe bito bye bijja okuba buli omu azanye roolo ye mu nsonga eno ate temusirika bano kujja kusizza ate yalina obuzibu olaba society yaffe bwe bagirya kati omuntu yenna bw'olaba ebyobusiru nga bitambula oba olina okuvaayo n'obyogerako ne bitatandika kufuuka nnomo kati bwenzira ku mwannyinazo n'alowooza ye nti bw'onoogenda ku kyeyo buli kimu kiba kiwedde lwaki olw'okuba babasigidde ekifaananyi nti ku kyeyo gye muli wamma temulabayo n'abamawanga amalala nabo bennyini bakola nga mmwe bakuba ekyeyo nga mwe ensi nnyingi zikuba ekyeyo ne weerabira nti abo abamawanga amalala bw'otuula nabo n'obabuuza akulaga nti alina pulaani kasente keera bw'anaazizza mu nsi yaabwe n'abaako by'akola nti embeera ejja kukyuka waddewaddeko olwaleero bannayuganda abasinga bonna abasinga obungi sente zaabwe bamaze ozikola ne bazikuŋŋanya bazitutte e Uganda zikoze eki zifudde lwaki ozijje mu ekonomi etambula ekola n'ozikatira mu ekonomi enfu kati gwolowooza bw'onoobeera eyo ku kyeyo n'okola nti wamma mujje mukole era ojja kuzikola ozikwata ozikkate mu ekonomi enfu envundu ezitte atotandika kukwasa sente y'omuwarabu erina ekisiraani sente y'omuwarabu erina ekisiraani kati bano bo tebakikulaga wabula bakulaga kimu nti wamma n'abalala bakuba ebyeyo gwe tulaba ensi endala be muli nabo bemukuba nabo ebyeyo kati naawe noga wamma ate era ne weerabira nti bali bo bwe bazizza ewaabwe bafunamu naye ate gwe ozizza ewammwe wayita emyezi 2 ng'olya nagisinga ngatto nga tokyalina yadde n'ekikumi ekonome yaffe enfu to the extent okumanya nfu omuntu eyaddayo ng'anyirira atuuka nga ne firuta tezikyamutuulako. That's how bad our economy is. Nti ate ekiyitiriza kati omuntu bw'anajja wano n'akusigira ekifaananyi kati n'ogamba omuntu ngono tojja muddamu oba olina omuddamu nti ebyo batambuza enjiri tolowooza nti bw'onoogenda ku kyeyo n'okola kiwedde ojja genda ozikole naye era ojja sekamu nseke kuba ojja zikwata ozikatire mu economy etakola era nazo zife kubanga leka bano abasirwa okujja nga bakusigira ekifaananyi muwamma n'abamawanga amalala bakolanga gwe tolaba yaba South Africa tolaba yaba aba Filipino tolaba yaba ki nawe n'obatunulya mu butuufu gye bali kati gwe n'olowooza nti ekyokukola obukozi kijja kubeera oke atakoze ali mu muzannyo nkusaasidde ng'okyalina endowooza ng'eyo ate ne baba n'ekirala kibatambuza mmwe muli Bulaaya gye mwogerera mujje waneno ku gulawundi mu byogere wano buli omu alina olubimbi olw'okulima nze ndi Bulaaya oba omulala yenna ali Bulaaya ayogera ebyo gwe ali ku gulawundi by'otasobola kwogera kati twekiikirire nze nkukiikirire mu kwogerera ebyo by'otya naawe okola ebyo bye sisobodde kukola kuba siriiyo bwekiti wekirina okuba naye oli ava eri bwajja kumalemu amaanyi mugwe oli Bulaaya tolina kyotugana naawe ofootokerera oga asijja kwogera ate munayenze ndi bweru baŋŋambye male kudda ku gulawundi si bwe bito bye bijja okuba buli omu azanye roolo ye mu nsonga eno ate temusirika bano kujja kutambuza bya busiru batusitameko wano abantu batandika balowoozesa nti embeera erino webale nnyo muganda waffe mukwano gwaffe ate okwowola abantu n'okusirika bannange tetusirika kubanga buli we tunaatya ne tusirika oyo omumpembe ajja genda maaso n'okulowooza nti nno eggwanga lyaffe yalimala era tewakyali kye tumugamba so tugende maaso n'okwogera ate n'okumulabisa kubanga bannange bwe tutaagezeeko buli kimu ono ye tagenda kumalako naffe era agenda tufuga ng'atufugira mu mbeera nti atuzibye amaaso ng'atufugira mu mbeera nti nno munange yasobola era nti mu mbeera alowooze nti nno buli kimu ekyeye kyatereera tetukyalina kye tugamba nedda baganda baffe tuve mu by'okwetiitirira tuve mu by'okusirika tuyisitukire wamu tulwanirire eggwanga lyaffe ne Uganda si ya Museveni so temutya bannange buli omu asobola yogera ky'osobola lino ggwanga liryo lino eggwanga liryo muganda wange mukwano gwange teweerekerayo kubanga yose tebuhabulwa bw'abatta baganda baffe bw'abatta mikwano gyaffe munange talina gwalika abattakyere tulabye wano baganda baffe bangi bawambiddwa naye nga munange bawambibwa temulowooza nti n'okuwambibwa kwa Museveni bawamba nti ye abawamba because tebalina bwogerero nedda abawamba kubanga ye abaatuukiriza bigendeerwa bye so
mikwano gyaffe tubategeeza nti Uganda yaffe ffenna tetuwa Museveni chance kubanga naye tannatuwaako ku chance. Museveni agenda mu maaso n'okutta baganda baffe n'okutta mikwano gyaffe, naffe tumulage nti nno naffe tusobola okubanga tusobola okweyimuka ne tuyimusa amaloboozi gaffe ne twerwanako mu ngeri emu oba endala. Museveni n'agenda bubi, temulaba nti yeegumyagumya, n'ebyo bye yeegumyagumyamu byonna tumutegeeze nti yalimba, ate era alimba ajja tuviira oba ayagala oba tayagala. Tagenda twesibako bbanga lyaffe ffenna, ebbanga ly'obulamu bwaffe lyonna Museveni tagenda twesibako, era akaseera kagenda tuuka tumukube knockout ave mu ggwanga lyaffe ate naffe tutambule. Nga lwaki tetutambula? Wano Museveni yagulawo ekyo ekitagenda kuvaawo, tekiriiwo. Baganda yaffe tulina kuyimukira wamu ne twerwanako ne tugatta amaloboozi gange n'egatta eryo nawe n'ogatta ku lyange ne tusitukira wamu ne tutambula ne tununula eggwanga ne tulijja mu mikono gy'ono eyajja okwonoona, eyajja okusaanyawo. Tumuwadde chance ayonoonye byayonoonye, kaakati katuyimuke munnange tutambule. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'atukulembedde tewali kijja kugaana. Mpozzi gwe muganda wange agenda obbituula obusirikiremu ng'olowooza nti kino kye kigenda okuyisaawo. Muganda wange kwono Yoseri nga yakyatudde ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga teetaaga kuba wadde kakisa, teetaaga kuba wadde chance, teetaaga kuleka ne tuzibirizamu bwe bati kubanga ye buli we tuzimizzamu bwe bati ayongera kubba ggwanga. So tumuteeke ku pressure, tumukozese buli ensobi gy'asobola okukola, tufuula nga tugimukozesa ave mu ggwanga lyaffe ate naffe tubeeko we tunywera ku tuzzi. Ate munnange tunaagamba ki? Nga y'omumpembe agenda mu maaso n'okubba ebyaffe. Tulina okuteekawo pressure yonna gye tusobola ne tusanga omumpembe tumuggyako eggwanga lyaffe kubanga kye tulina okukola. Bwe tutaakola ekyo ate tunaakola ki? So mikwano gyange bwe bubaka bwange bwe njagadde obbawa, tuyimukire wamu, tulwanire wamu, twenunule.